mugamba mutemagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okukama omukira gw'omusajja nga guli mu mmana munda. Abakyala kano akakodyo boona akakwata temugamba be n'ebyokumiima muve ku by'okumiima. There is a difference between okumiima omukira and a difference between okukama omukira. Kasita okwata akakodyo kano n'okateeka mu mutwe gwo n'otandika okukakozesa ku musajja, oyo musajja ne bw'aba ayenda atya nze kambabuulire, ne bw'aba alina abakazi bameka ajja kusiriwala. Nabadde ku live olwaleero ku makya oba tubadde ku live, naye bonna abaali bakakozesezzaako actually nali nayagala dde okukola omulamwa ku nsonga eno naye nga nakibrushinga off oba nga nakyerabirako zimba na bingi oluusi ku muntu byemba nina okukwasaganya. Naye kati obakogeddeko ne baza okusaba baga muleke naye nga babuli agamba banaye nawako n'omukazi n'ankamula omukira naye banaye nanoonya omukazi oyo noddamu muyonya yambula bannaye oli omukazi nze yali akola bati because omukazi bw'aba amanyi okukakola obulungi. This is the best thing a woman can do for you. Bakyala muzuukuke ebintu bino mubyeyigirize nga tetunnabagenda ku ngeri gye tukamula mukira olina okusooka okumanya bw'osobola okustrengtheninga oba okubeera ng'ozannyisa mu muscles ze eza wansi oba ebinywa bye tuyita pelvic floor muscles eby'ekitundu kyo kino ekya wansi oba wakati w'omubiri gwo. Wali wansi mu magulu ng'ogaggyeko n'eno bati wakati awo waliwo ebinywa by'olina okubeera ng'ozannyisa. The best way gy'osobola okubistrengtheninga kwe kubeera ng'olinga omuntu akola kegel exercises. Kegel exercises alimu ebika eby'enjawulo oba w'abakyala osobola okukola planks oba but I'm not talking about those kegel exercises bino exercise waddala nti genda hitting a gym simala funa trainer simanya kola booti ne booti nedda. Nze njogera ku bino ebyangu bye tusobola okukwasaganya ng'abantu individually. Osobola otya okukitandika? Kegel exercise osobola mukola ng'oli mu bbaasi olina gy'olaga otudde mu mmotoka ogenda kukola oba nga nawe kennyini olima kuvuga mmotoka yammwe oyimiridde mu layini ofumba mmere otudde wansi ku katebe oba okola ki nti ali flexible wonna wonna w'oli kiggwanga. Beera nga weeyigiriza okusika muscles zo eza wansi oba okusika ebinywa bye ebya wansi ng'ossa nti nga bw'onassa n'okwa like you hold in your breath osika omukka n'ogukwatira mu lubuto lwo si mu mawuggwe but ogusika ne gukira paka mu lubuto ate n'ogukwata then nomala n'oguta. Emmana eno wansi buli bw'osika naye eba esika bw'ota nga naye eta buli bw'osika naye eba esika bw'ota nga naye eta. Olina okusooka okyeyigiriza nga tonnaba kitandika kikola ku musajja kiringa okumiima but kino tukikola throughout and tukikola different intervals different intervals nti osobola kikola ng'otandika oba osobola kikola ng'omusajja amala. Okumiima omukira nti ogukwatirayo omusajja ne gubeera nga oguli still nti wagusikayo guba tegukola ki teguvaayo ng'awulira omukutte. Naye ate okukama omukira gw'omusajja mu mmana ogukwata nga bw'oguta kugamba in fact sinagukwata ogusika n'omukago nti omusajja ne bw'aba ng'abadde akuyingizaamu omukira nga tali kugutambuza osobola gwe kennyini ogusika ne guyingira n'ogusika n'oguta ne gukkirira then n'otandika ogupushinga out mu ngeri ng'eyo. Kaakati abasajja abasinga bano abazina kapaalo taataataata amazima akatona mugulu oyo ye tosobola kimukolako tekisobola mukolera kubanga kizibu ogubaka ku speed gye guba gutambulirako oba weetaaga omusajja banazina just wulira engeri gye mpona mpola si owa alinza okulema naye ono wa yenna ng'ayingira mpola mu mmana oyo osobola okubeera ng'omukola ki omukama bulungi nnyo. Tutandike nti wamaze okweyigiriza engeri gy'osobola okubeera nga ossaamu oba ng'osikamu ebinywa byo ebya wansi obeere ng'osobola okugumya ebinywa obeere ng'osobola okuyingira omukyala. Awo tuvuddewo bwe tumala okuva ku nsonga eyo kale tugende ku nsonga endala nti kati muli mu kikolwa omusajja amaze okuweweeta akutte bulungi kwegamba buli kimu kiri kirya ayingidde. Bw'owulira ekitwe ky'omusajja omusajja osobola okuwulira omutwe nga guyingira naddala nga mukomole kubanga balina ako akabaawula n'owulira nti kati ayingizza ekitwe kye munda kiyingidde nga tannaba jjukira abeera akuzina mpola nga tannaba kufubutuka njagala ogrippinge oba osika omukka ogukkirize mu lubuto lwo but tosika busese. Omanyi waliwo okusika omukka naye nga wansi tosiseeyo n'osika busese mbo sika omukka nga ne wansi
muscles ne za wansi zicontractinga oba ozisika nti omusajja akulimu ogaziyiza amagulu kugamba osikanga bwota omukira guno buli bwogiraba oti guba gusembera ajja kifiiringa ate era ajja kiwulira naye era nakyo kijja kola ku mukyala ng'emmana eyo nfundamukko bw'oba oli mukyala mugazi olinza okulemererwa okubeera ng'okola ensonga eno nga woolabera omusajja nga mutini nnyo alinza okulema okubaka unless ng'oli kabaka nnyo obanga ekintu kino okiruddemu obanga experiencinze nnyo nti awo ng'okinamu experience nene awo oba osobola okusika ebinyo bino ne byegattira ddala nobeera ng'osobola okubaka omukira ogwo naye abasinga nga ba musajja mutini oli mufunda alinza okukulema musajja ali kuzina sipiidi kirinza okugaana omukazi omugazi osobola okunoonya ku ddagala kweriri kuno kusenga paizi nyonya eddagala y'okufunza kweriri ate ppitirivu funza na bunyaayo permanently n'ebinyoya byennyini bifunza osobola bikozesa n'obeera ng'ofundiza ddala n'oterera n'obeera ng'osobola okufiiringa omusajjawo oba okuwulira omusajjawo nga muli mu kikolwa ky'omukwano ebintu by'okubazina n'obeera nga tolina ky'owulira tolina ky'ofiiringa munnange si birungi kati bw'omaliriza okukola ekyo ng'omusajja otandise okusika omukira gwe oguyingiza nga bw'oguta ojja kumala oleke togenda kikola throughout kubanga ate weetaaga okurelaxinga muscles oba okukkakkanya ebinyo bino ogenda kuddamu ate era omukwasaganye naye mu maaso keeyo gye tugenda okulaba kati njagala olinde omusajja ng'anaatera okusamula ebiseera ebisinga abasajja babala banatera okusamula balina engeri gye bazina manakapaalo papapa kati nga tannaba kuzina kapaala ako singa omuŋŋambira nti oba ogenda samula hani ŋŋamba bw'oba bw'atandika bamu nawe batomugambye ye bw'aba tannaba atandikirawo nzija kubanga aba agawulira nga ava ku mugongo kati awo kyonkolera kye kiriwa awo njagala oddemu ogubake omuwe the best experience yasobola okubeera ng'afuna mu bulamu bwe oba gy'atafunangako tandika okumukama mpolampola omukira ogumiima nga bw'ota omiima nga ogukwata nga bw'oguta nti kwata tta naye si mu ngeri ya kwata bukwasi nti omiima wabula mu ngeri y'okutambuza ebinywa oba okutambuza muscles eziri wansi eyo n'obeera ng'ogupuulinga in ate nga bw'opuulinga out nga bw'opushinga out buli bwensika omuka ne gudda munda n'omukira mba ngusika nga gukkirira bwenfuluma mba ngusindika wabweru kati ekyo kyenjogerako si kumiima bumiimi nti kwata kubanga okumiima ogukwata n'omala n'ota kati si kukwata nti ngukutte ngutadde nedda bati gusike gukkirire ate fulumya omukka then omukira guno obere ng'aguta Yeah, it's very beautiful. Osobola kigezaako n'olaba ng'opracticinga ku kyenjogeddeko just okagwesika omukkago nga bw'osika ebinywa ng'owulira nti kati emmana eri kudda munda eri fuluma eri kudda munda ndi kugita eri kudda munda ndi kugita kati nga bw'ogiraba bwe yeezannyisa oba bw'eringa esika edda munda efuluma edda munda efuluma bayiza obadde okimanyi nti waliwo abakazi ng'asobola okukola ekyo n'ayima n'okusamula n'asamula nga just azannyisa binywa ebyo anti agikwata neyeekwata ate neebeera ng'eyeesika ate neemera n'agita kaakati osobola okukola akantu ako ku musajja yenna mukwano omusajja ajja kuserewala ebyo munoonya simanya munoonya bbere lya goonya obukodyo tebumanyi eddagala lipuluka naye akakodyo ko tekalina gye kagenda kupulukira gwakayina gwakamanyi gwakapractice nga tekaliimu nti ate kalimu omuzizo nti ate baagambye kola bw'oti nedda mukwano byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo